Unity platform champo omukisa okuddamu okwesimbawo ku tiketi yakyo era nze yakikwatira bendera ku mutendero ogwo. Nagenda Mawokota n'enfeffetta obuwagizi era ndi musanyufu okutegeeza ensi nti abannamawokota bonna baakeera okusimba layini era ne bampa obululu obusukka 2.5 ng'eyanziririra yali 1,700 something. Naye ekyewuunyisa nti ate eyanziririra gwe balangirira ng'omuwangizi nga bwe twabalaabala nali musinga obululu obugenda mu 8. Naye olw'okuba tukkiririza mu kibiina kyaffe tulinze ekibiina kyaffe okutugayidinga ku kiki kye tuba tuzzaako. Nga nze naalibadde nadduse edda mu kkooti naye olwaleero ekibiina kitudde okutugayidinga butya bwe tugenda okukwata ensonga zino. So kwe kujja waliwo ababadde babuuza ng'osirise nnyo ku nsonga eno olw'okuwa ekibiina ekitiibwa mbadde nkyasirisa okulinda ebiragiro bya bakama bange ate tujja kuba tubategeeza ekiddako. Naye ng'obuwagizi twabufuna kati bwe budde okugenda obbulwanirira era tumanye ekibiina kigenda tugayidinga wa gye tulina okujja obuwagizi bwaffe bwe baatubbako emisana ttuku. Wabaddewo emivuyo mingi gye saagala okugendamu kubanga bwe bujulizi bwe tugenda okukozesa. Wabaddeyo okutiisatiisa abalonzi, wabaddeyo okuwamba ba agency baffe ne bavaawo. So oyo kati ali ku ranka ya waggulu, naye okujja okusupervisinga eggombolola yakwatibwa ku polling station emu n'abuzibwawo, twamugjeeyo just recently naye ate siri munnamateeka. Kaakati ani gwe tuba tuwaabira ekibiina gwe kijjo tubuulira in case kisazeewo tuwaabe. Kibiina kyange kya ddembe n'okuŋŋamba mubaleke bagende n'ebintu byabwe temuwaaba. Kati oyo Dr. Hilary Kiyaga mukubi wa miziki eyagenda mu parliament era ali omu kwaba abavuddeyo naye nga bagamba bannange twavuddeyo omukono munyole. Tebabitegedde. Twabitegedde twanyoleddwa bunyoolwa mukono okukakana nga tukoze eki. Nefa abamu tulina akantu akatwewuunyisa. Sema obeera nga nze nenkukikosa. Bwe nkukosa ate nojja olope wa maama wange oba osuubira ki? Kisibwa ekirina okuba. Gavumenti erina amasiga 3. Amasiga ago galina obba n'obwetengereze. Shadi okubanga oli mukyala mufumbo nga tofumba tekitegeeza nti n'abakyala bafumbo tebalina kufumba. So obwetengereze bw'essiga eddamuzi bugwanirira era bulina okubeerawo. Kyova olaba nti obwetengereze okufuna justice mu kkooti tekirina kwewuunyisa, kirina okwewuunyisa kwe kulemererwa okufuna justice mu kkooti. Kati buli bwe kikyuka ne kidda the other way around awo tuba twolekedde obuzibu nti bannange olaba ngenda ne mu kkooti bannaye nekkiriza, then there is a problem. Batera oba ogezeeyo era ng'oyagala okukoleko. Ati buli bw'ogenda mu kkooti ng'obujulizi obulina naye nga naawe olimu kati kiringanga omanyi akalulu ke Uganda oba olina obudde wandibadde okaleka naddala okwesimbawo. Bw'ogenda ku ttale center ng'obululu wabugassiddanga era obukola ki? Obulina. N'okimanyi babasabiriranga abalonda Nalulungi wa Miss Uganda. Andi Miss Uganda tomanyi agenda kuwangula. Buli omu babeera bwe bati ku tension. Naye naddiyala fomu nga kakasa obululu abulina abaali bwati. Oba oli ku tension. Asaba Mukama Katonda bannange naye ate nga bireme kukyuka. Kati nakiraba ku lubirika by the way there are some things between collecting. Akalulu k'obukulembeze akalondeddwa tekalina tewalina ku tension nga ate results ozina. Why would you have a moment ng'olinganga alangirira abadde mu beauty pageant nti onansinga akabino onansinga emimwa tomanyi bayinza okuba batuta akabino okusinga emimwa ng'olaba candidate asabirira bwati Mukama Katonda nnyamba bannange naye ng'ate bisoma nti yawangula. Tubirabyeko. Kati